Nze ne COVID certificate yange ya NASA. Bameka kumwe abalina NASA mwesekerere. Anyway, tugenda genda mpola manyi it's not easy naye kino ekirowoozo tulina kyeyingizaamu mpola so that omanya nti okujja eno mu Europe okutwala bank statements za NASA ku embassy kyekintu ekimu ekisinga obubi kubanga embassy ezimu zijja nakubaninga. Kati ban zigenda kweyongera. Embassies endala tezijja kubaninga, zijja kuwa rejection naye nga buli lwotwalayo non-refundable and appealing nga banywa ezo sente nga bali ezo sente mpaka mirundi 9-10 negiweddemu paka bonookoowa naye ng'ate watewalayo mulundi gumu fake. So tebakubaningira ku fake first time kati wafuna ebituufu naye n'ebituufu tebakyabirabanga bituufu olw'okuba bakuflaginga mu system yabwe nti ono aleeta bank statement enfu. Kati wolifunira bank statement entuufu ogendo applyinge nga tebakkiriza kubanga baagala kulya ssente zo za non-refundable. Owulidde? So in the first place tulina kwekubiriza mu mitima mpola okuva ku NASA.